omukulu gwe bayita Bebe Cool buli mwaka nga lumu yasobola okuba ate nga ateekawo enteekateeka gy'afulumya gye bayita Bebe Cool list. Bebe Cool list yafulumye era nga wetulindidde n'oluyimba lw'omukulu Matyansi Walukaga ndowooza n'alufulumya wiiki eno. Omukulu gwe bayita DJ Nimrod yafulumizza ba DJ abasinze omwaka guno. List eyo ngenda gikuwaako ogenda giwulira. Omukulu Bebe Cool yatambulidde mbayimbi yali yasobodde okuba ate nga asiima abayimbi abakoze ekyenjawulo mwaka 2022 nga covid yabadde yakaggalawo. Omukulu oyo yasobodde okuba ate nga yasiimye, yagambye nti balegenti abasobodde okuba ate bakikubye. Yasiimye omukulu gwe bayita Dr. Jose Chameleone agamba nti ekintu akikubidde ddala. Omukulu gwe bayita Maddox agamba ku kya reggae asobodde okuba ate nga akikubidde ddala. Omukulu gwe bayita abanafu aba Frigo Band yasobodde okuba ate nga Bebe Cool yabasiimye. N'omubanda Bobi Wine yasobodde okuba ate nga amusiima, agamba nti emyaka gyabwe nga basobodde okuba ate bakitambuza abo abasatu Bebe Cool, Bobi Wine, Chameleone, Jose Chameleone basobodde okuba ate nga omusingi bagukoze era abaana abazze basobodde okuba ate bayimiriddeko babalabiddeko. Awo nno kwe kuba ate nga batadde mu balegenti teyeetaddemu yawandiiseemu Jose Chameleone, Maddox, Afrigo ne Bobi Wine. Mu concert ezasinze omwaka oguwedde Bebe Cool list egamba Eddie Kenzo Festival yasinze Wininwagi concert ye African Music eyazawi ate mbayimbi. Omukulu agamba nti omuyimbi yakulembedde eyasobodde okuba ate nga yasinze bamuyita Jose Chameleone yakutte namba 1, Guluned yakutte namba 2, Mudra yakutte namba 3, Azawi yakutte namba 4, Wyke Benda namba 5, Eddie Kenzo namba 6, John Black namba 7, Spice Diana 8, namba 9 Kalo Nantongo, Shiba namba 10, Rickman 11, Katale and Kando, King Saha 13 namba 14 Wininwagi, David Utaro yakutte namba 15 ku list ya Bebe Cool. Omukulu Bebe Cool yavuddeyo n'ategeeza nti ku list eno okuteekamu King Saha abaddemu mu mawulire olw'ensonga nti abadde n'oluyimba olulumba era yawoniza omukulu gwe bayita King Saha obutaddamu kulumba makage. N'agamba nti waba amusanze ekisowo ekibawo ekiri Bebe Cool mu bigambo bye oba oliawo ekigambo ekyo Bebe Cool yabadde talina kikozesa olw'ensonga nti abatagaliza King Saha bayinza okuyita eri era suspect yabeerawo bwe bagambira nti kamwa kabi kasasiro ganga Bebe Cool yabeera mu nkomyo mu mbeere wabula ye yamutegeeza obutaddamu mulumba n'okulumba amakage. Omukulu gwe bayita King Saha nga bomanyi nti yafulumya akayimba ke bayita Zaakayo n'akayimba kano salite yakola mbaga salite yakola pati oyo salite yakola mbaga salite yakola pati. Akantu ako omukulu Bebe Cool yamuwonengedde nti obutaddamu kulumba mukyala we yamutegeeza n'ebiso bijja kuvaayo mu nteekateeka eyo. Era omukulu Bebe Cool nga weesodde okuba ate nga ategeeza abayimbi yategeeza nti abayimbi babawagidde nnyo, ekyenjawulo kibadde ky'amaanyi nnyo. Bebe Cool alina ebigambo ebitonotono byayogedde olw'ensonga yakadde wulira. So it's been fairly okay. Economically as a country, you all know what we immediately economy tebadde nungi nnyo, but it's a general thing and it teaches us again nga abavubuka okuyiga nti kyonna kye tukolera eno wansi kifubutuka ku as a result of the national the economy ku ggwanga decisions ezikolebwa waggulu. Bugamba socially, yes, Uganda when we were opening up omwaka gubadde mulungi nnyo. We've seen people support concerts back era that nino kubebaza abana Uganda for supporting our artists. Kati ekintu kyakomyewo mu ngalo zaki ez'abana Uganda only. I pray nti Ugandan artists temukisuula. Ye Bebe Cool ng'ayogera ku listi yasobola okuba ate nga agamba abayimbi okukyusamu n'okutereezaamu owulira. There are two reasons. The first reason is because I feel hardworking people must always be recognized. That's number one. Now, your next question would be, why would you think it is you, Bebe Cool, who's supposed to recognize? Now, the reason why I feel and I think I'm the person supposed to recognize and genuinely be accepted is because I think because of my experience and time and my input in the music industry, I have the moral authority to rank and to also appreciate. And this is what the country needs. The country needs the people who are successful
ye mukulu oyo Bebe Cool bwasobodde okuba ate nga list bweyasobodde okuba ate nga yebaza abasobodde okuba ate bakwatiddeko endongo okuba ate nga yatambudde okutuuka we yatuuse. Yategeeza Bebe Cool nti agenda kuba ate nga agaba ennyumba kati agenda giwaani anagiwa kamiliyoni. Bebe Cool yategeeza nti omwaka guno agenda kugaba nnyumba, tagenda kugaba awards nga bulijjo wadde agaba nti award badde bagaba ez'ebiti, giraasi, zaatikayatika. Ayagala award nga ya nnyumba ng'ekintu kirabika. Agamba nti bagenda kukola estate abayimbi gye banaabeeranga, ng'ekirowoozo kino agamba nti yakijja mu luyimba lw'abasudde omukulu Bebe Cool ng'agamba nti abayimbi oba oliawo bayinza obutabaziika wamu naye oba oliawo bayinza okukola ennyumba nga ziri wamu. Bebe Cool ekintu kino yakitandise, agamba nti mwabaddemu ssente nnyingi nnyo, wabula yategeeza nti projekiti eno yali ayagala kwa President Museveni kuba yamutegeeza nti abayimbi ayina projekiti gyayagala okumusomeramu ey'abayimbi, kati kino kyabala omukulu gwe bayita Bebe Cool. Yategeeza nti abayimbi obuwagizi abantu bebawadde mu bukuumire ddala nga bwa muwendo, meaning nti obuwagizi buno abantu bebasazeewo tuwa bannaye mu bukozese bulungi, kuba kati nze my duty is to teach you, okubalaga ebikyamu ebigenda okuva mu okugwa. Singa temukola bintu ebyo mugenda kugwa, because most of these artists will never make it to be who we are, a few of us who we are, but then there's an opportunity for you to sustain and become who you are, who you want to be, but not us. I don't see so far anybody who would cross. We'll talk about it later. Ye mukulu Bebe Cool yalisti eyo nga bw'ogiwulidde, ba legend obawulidde concert ezasinze n'abayimbi abasinze, abayimbi 15. David Talo yakutte 15. Mu bayimbi ba bandi yataddemu Kalo Natongo nti yakoze ekyenjawulo omwaka guno, yasobodde okuba ate yakikubye mu bayimbi ba bandi n'ateekawo enjawulo. Agamba nti Shiba concert azikubye, ennyimba azikubye, Katere and Kando nabo bakikubidde ddala, wadde John Black agezezzaako kuuma omutindo naye nga alina okutereezaamu Azawi, Mudra aleese enjawulo, Gulunedi asobodde okuba ate nga apise. Omukulu Bebe Cool asobodde okuba ate nga akiwanika, era mu lisiti y'okwogera ku lisiti yasobodde okuba ate nga yayogedde ku kibayita ebiragalalagala. Wadde mu nsonga zino Bebe Cool lisiti eno mu nsonga z'ebiragalalagala afubye nnyo okulwanyisa ebiragalalagala mu music industry, ne mu nsonga ayinza okuba yeetaaga okukendeeza mu waliwo kye bayita character assassination, okuba ate ng'oyogera ku muntu oba ali mu mbeera y'okukozesa ebiragalala n'avumirira ebiragalalagala, oba oliawo abantu ne bakola ki. Olw'ensonga ya King Sanga wagiwulidde, yavaayo n'ategeeza nti ayinza okuba ali mu rehab biki byonna, naye ng'agezezzaako okuba ate ng'alwanira ebiragalalagala mu music industry, n'endowooza ekya character assassination oba oliawo kinaasobola okuba ate nga agikakkanyaako ne kitambula bulungi nnyo. Y'ensonga eyo